Nese biringa nondo musajja abonyabonyeza saba kuitana kati mutwala wa sabo bantu banabakeka basoma maji Tula tugende kutula wanga sikyayagala ekintu kyonna amateeka gatulamule mumutude ku poliisi yawa genda ku poliisi yawa ojja kubimanya Opafambo. Ekibambisiza olunaku olwaleero njagadde okutangaaza ensi mabegako awo mbadde embizibu okusirikamu akabuliriro nga mbadde njogere ku nsonga nga 3. Ensonga esooka ebinjogerwako ebizibu bye nayitamu nti nno kumuka omusajja. Ekyokubiri management gye navaamu ya Kama Ivan n'ebirala. Ne tugenda soogera ku nsonga ya management. Kama Ivan twafuna okutakkaanya ng'omuntu omulala yenna muyinza okufuna okutakkaanya netusalawo twawukane. Twayawukana mu bubi nnyo, yafuna emirimu emirala gy'akolera mu byalo, tabeera mu kibuga, abeera mu kyalo. Netwesanga nga eby'endongo alabika yabiwummulamu oba amaanyi gamuggwamu olw'abayimbi abangi emabega bazaakwagala nabo nga bamukkako. So bw'atyo bw'asala nange nensalawo nzire ku ndongo yange. Sina management n'emu gye ndimu, nkola n'abakyali bange. Sina management yonna eriwo. Manager Kama Ivan ezo ensonga zetweta si mu bubi naye endongo yagijjamu amaanyi. Ndowooza tuli kisaawa. Waliwo ekibuzo kyo naawo? Sooka oyogera ku nsonga ya management. Tuzze tukulaba nga oshiftinga mu management ez'enjawulo. Nga tonagenda wa Kama Ivan waliko mu Before Music eya Baron. Netulaba nga naye ovuddeyo nga buli omu ayogera biwanvu. Buzibu ki? Ndowooza ekiringa nga bonabeera oba n'abakazi n'omukazi ogenda otuulya omukazi ng'ebirooto bimuliko ali ku biki birala. Ekinjawula oluusi nabo tubeera buli muntu alina ensonga lwaki ali mu mulimu gwakola. Yinza okubeera ne manager nga ne mission ye oluusi kugwagala kufunirako ye bakazi okitegeera nga ye tali mu byandongo muno tukuba endongo. Oyinza okubeera ne manager ng'ayagala kukozesanga option number 5 mu business ze okitegedde nga obukungumuko obufisse eri kamuteeke mu Opafambo. Kyova olaba oluusi twawukana n'abantu bwe batyo naye nga tewabawo nnyo kyamaanyi. Yasi muntu butabeera focused ku kituliko. Agreement ki gye waliwo olina ne Kama Ivan era nteeseganya zaali zitya? Mwali mulina contract ng'eri written oba just nga yali yawa? Twalina contract ng'eri written ne twakulembezanga nnyo omukwano mu kukola nti nno ne bw'oba ne agreement olina kukulembeza mukwano mu business okitegedde nti mujja kwesanga nga contract muzikutulakutula olw'ensonga tewali ki friendship eyo yamaani. Kama Ivan teyavaayo kulangirira business ziri ku saidi yo ziri ku saidi ya Kama. Teyavaayo kulangirira kugamba nti Opafambo tadde kyajja publicly Kama n'agamba akusayininga. Business ziri saidi ya awo simanyi we kyaviiramu naye nze kasita yamenya endagaano ye kennyininyini. Tulina ebbanga lye twakkanyizanga mu music, tulina bintu bingi nnyo nnyo byakutuka. Kama Ivan ng'akwata ssente za bizinensi n'atakutegeezaako naye nakubira nga lunaku lwakuyimba. So bingi nga kirina ovaawo. togere ku nsonga yo gye bakwogerako emabegako ey'omukyala. Ku nsonga y'omukyala yali mukyala wange nga tuli emyaka ng'ebiri nga tuli ffenna. Kati mu kufuna omukyala oyo yannyonnyola ku mwana we gwe yalina. Omwana we ng'ali myaka emeka? Etalo namusanga omwana alina emyaka 3. Kitegedde mu mbeera eyo nayiwawo omubiri kubanga yandaga nti taata omwana bayawukana ki. Era nange bwe nafunangayo akaswazi nga nteekamu, bwe nafunangayo kyonna kyonna nga nteekamu. Kitegedde kitegeeza wali yali mukyala wange
kitegeeza ali mukyalawo kitegeeza ali mukyalawo kubanga naye nateekangamu ssente bwe nkwata renti nga nsasula kitegeeza ki kitegeeza omukyalo oyo yali wange